abatulaba mwena abali eyo tuli ku mubaano olwaleero tulina Secretary General w'omubaano muyise Secretary General kubanga yavunaanyizibwa ku nsonga zonna semanyi Secretary General mu setup ya gavumenti abeera Prime Minister kati kitegeeza abamanyi buli kimu kyonna ennaku zino baga lead of government business kakati sebo tusanyusa okulaba Sebo webale amanya gange nze Mwesigye Emmanuel nze nkolanga Secretary General. Okay. Amanyi nange bana nze Stephen Kasinzi nga nze speaker w'omubaano ate era nze aliwo kati nga moderator w'ensonga eno kakati sebo tusanyusa okulaba Sebo abantu babuulire amanya go mu bujjuvu n'ekifo kyo nze nyinza okuba byenjogedde nga byange. Ekikulu mu nsonga eno sina kifo ekikulu mu nsonga eno kwogerera batasobola kweyogerera n'okujjukiza responsibility ya buli munyarwanda waali. Ate awo ntanudde kakati katugende ddala ku nsonga eyo. Ennaku zino omubaano kyekiye? Omubaano gwatandika dda ndowooza nyinza okuba nga nali nazaalibwa naye nga nali muto guyina abaagutandika tuze tukula naye nga gwayina ensonga objectives kwe gwatondebwa. Nga era objectives ezo kwaliko okukumaakuma Abanyarwanda, okubayigiriza ensonga zaabwe za culture, okubaagazisa olulimi lwabwe, okubaagazisa ensi Uganda kubanga jjukira nti tulina Abanyarwanda b'e Uganda tulina n'ab'e Rwanda, okubakunganga okukubiriza okubeeranga ennyo ku programu za gavumenti z'ensonga enkulu. Kale kakati tumukuulidde omubaano ya association egatta bannayuganda Abanyarwanda. Abanyarwanda mumanyi nti bali mu bitundu bya Uganda byonna tebalina nnyo disitulikiti muyinza kubasiba yensonga lwaki bayitibwa omubaano kubanga babeera ne bannayuganda. Omubaano kigambo kya Lunyarwanda ennaku zino akiswe babayita banyamubaano babeera ne bannayuganda abalala naye nga abo bannayuganda association y'Abanyarwanda nga bw'abanyonyodde kalica okubakunga mu kwenyigira mu byenkulaakulana n'ebirala. Kakati taata ennaku zino waliwo abantu obalaba abeeyogeza nkwise kweyogeza obalaba olunsi bannabyabufuzi n'agamba abantu bano boogera Olunyarwanda kitegeeza si bannayuganda. Nyweza ekintu ekyo. Abo ndowooza boogerera mu butamanya. Abo boogerera mu butamanya kubanga Abanyarwanda tetukyesibaako bwesibi wabula kiri mu constitution tufuga efuga lino eggwanga. So akyogera bw'atyo nti ayogera olulimi Lunyarwanda then kitegeeza n'abafumbira tebaba Banyarwanda kuba nabo boogera Lunyarwanda. Naye so n'olwekyo ndowoozo akyogera mu butamanya addeyo asome ku tribes za Uganda ne constitution abo beewe bbeetu. Mukitegedde bulungi constitution ya Uganda erimu ku kabira oba tribal n'Abanyarwanda mwebali n'abafumbira abo nno bakyusa linnya mu mwaka gw'ensanvu eyo naye edda nabo baali banyamubaano bulungi Banyarwanda Bannayuganda. So obuwangwa n'ennono zonna tubifaanaganya era ne kabira mulimu Abatuusi mulimu n'Abawutu bonna kabira gye ziri mu bafumbira era kugaba bantu baffe naye bo baafuna erinnya kati bano bo bayitibwa banyamubaano. Kakati taata omubaano gukwata ne ku byenkulaakulana ddala omubaano nga gutandika I think kyetwali badde tukulembeza actually enkulaakulana. Waliwo nze ebintu ebimu byesaagala kwogerako oba byetwalibadde tetuwa makulu oba ne tubyogerako kuba tusaanye tubyogereko naye okusingira ddala omubaano gukolebwa enkulaakulana. Enkulaakulana eziri mu mubaano olw'okuba nti omubaano ogwaffe kukubiriza bantu kwenyigirira mu nkulaakulana. So enkulaakulana weeziri wano ekisooka tuyigiriza abantu okukola okwekolamu groups
ne bakola ebintu ebiri developmental gamba ng'okumanyize ndi mulaalo bano bowulira bye bagobye bano abalaalo ennaku zino wabali eggulu wabaliwa lango wabaliwa naawe oli omu kubo. So tubakubiriza kwekolamu groups ezente zaki, so byeyumi bye tukubiriza, n'olwekyo enkulaakulana gye tukwatiddeko ddala yessira okulaba nti buli munyarwanda waali akulaakulanye alina income. Abanyarwanda bano amanya Abanyarwanda balimu abalaalo na kabiri endala zirimu naye abalaalo bo baavaawa. Ennaku ezo nalaba emu ku MP ng'abuuza n'abantu nga babuuza bano abalaalo bo baavaawa tuyitiremu katono bavaawa abalaalo. I think erinnya abalaalo is a political name. Linnya lye baateekawo okwagala okulowoozesa bannayuganda nti waliwo abantu abakyamu, naye ng'ekituufu nze engeri gye nkirabamu tuli ba investors, tuli Banyarwanda, lwakuba nti ekizibu ekibirimu nti ndowooza bw'okola bizinesi y'obulunzi oba olina okufuna ndowooza oba erinnya obulaalo, naye okuddamu ekibuuzo kyo directly nti tewaliyo ggwanga bulaalo wabula ab'ebyobufuzi be baaleeta ekyo okwagala okulowoozesa abo nti waliwo eggwanga gye bayita abalaalo, n'olwekyo erina ebigendererwa ebibi naye nga si kituufu. waliwo abagaa nti abalaalo Banyarwanda Bannayuganda, kituufu? Si ekyo si kituufu. Gwe wabadde olaba gwe tewalabyeyo balala boogera lulimi. Nze kyemanyi activities ezikolebwa eggulu oba Northern Uganda waliyo balunzi, ate abalunzi bano 70% of them balina gye baava, bagenzeyo kuinvestinga mu nte, n'olwekyo bo bagendayo kuinvestinga, kukola, kudevelopinga, kwongerako kirooto kya bizinesi zaabwe ze babaddemu, nga bwolaba abantu bwe bagenda e Southern Sudan nga batuteyo bizinesi zaabwe. Ate njagala okijjukire era okikkirize nti neeyo engulu gye bagenda nayo Uganda. Now, yes, nayo Uganda kuba Bannayuganda. Naye kakati tuwulira bo abalala boogera bannabyabufuzi, abakulembeze b'ebitundu ebyo bye balimu mu mambuka ga Uganda, naye bo bennyini ng'abalaalo tuyinza kusanga nti liida obukulembeze bwabwe kati nga bwe tukufunye ku ggwe ate naawe oli omu ku balunzi. Bannaffe abatuwuliriza abatunyonnyodde bulungi, abalunzi abalaalo si kabbira wabula mulimu, si kyekyo? Sina mulimu. Nkugambye nti oli bano baateekawo erinnya eryo okwagala okubuzaabuza abantu nga baagala babakakatikeko message eyaabwe bo gye balina mu mitima gyabwe ng'ekulembeddwamu nnyo bannabyabufuzi, bo be bamanyi kye babifunamu. Naye nga bali in fact ekinnuma kiri nti abantu bano abasinga boolaba abali eyo balina amaka gaabwe e Masaka, e Masindi, e Mbarara, ewa nga baasituka ne batwalayo ente zaabwe okunoonya omuddo weeguli ne bapangisa n'okugula. Ndowooza abampulira nti baagula. Yes, abasinga baagula, abalala baapangisa. Tewali yatwala nti yazitwalira mu helikopita. Tewali nti bwakya ku ttaka nga waliwo ente, nedda. Era zaayita mu procedures zonna ente ne zigenda ku kitundu, era ng'abakulembeze abamu ababagoba leero ne ku olwo baaliyo ebiseera ebyo ng'ente zigendera baaliwo. Be babakkiriza n'okubakkiriza era be babakkiriza. Okay. Kakati twagala kufunza omubaano mutegese ki? Mutegekedde Bannayuganda Abanyarwanda mubategekedde biki? Ekisooka twagala okubagamba nti ofiisi yaffe erina teete. Ofiisi eyo ekulembebwa Dr. Ephraim Kamongereko n'ekya Professor Kamuhanjire, ye chairman w'eyo office. Tutegese ebintu bingi. Ekisookera ddala tulina ba stakeholders be tugenda nga twogerezeganya nabo ku nsonga ezimu nga zino ze tubadde tuwayaako wano. Ekyokubiri naye nga ffe essira lyaffe tulitadde nnyo
kukuyigiriza Abanyarwanda Abannayuganda okumanya eddembe lyabwe, kubanga n'ekyo kinnyini kyetubadde kyetwogerako wano ebisinga bibeerawo lwa butamanya ddembe lyo, naye bw'omanya eddembe lyo omanya wawo awatuufu w'osaanidde okutandikira nga weerwanako. N'olwekyo tugenda kutuuka mu buli katundu k'eggwanga. Tuguddewo offices twabadde Ntungamo, tugenda Kyankwanzi, tuzaako Kayunga, ze district ze tuzaako nga tutambuza njiri emu, abaana basomese abaana beegemese babeere balamu, okusingira ddala bawulirize ki gavumenti kyebagamba. Ddamu obalagirire ofiisi yamwe ofiisi y'omubaano weesangibwe Nateete n'engeri gye bayinza okubatuukako. Tuyiri Nateete mu Kitaka zone, ofiisi signposts ziri ku kkubo, waliwo amasimu, organization erina abagikulembera okuva ku chairman mpaka wansi, n'olwekyo n'ennamba kweziri ndowooza bajja kuba bazibateerako wansi awo, musobola okujja ne tuwayaamu. Tweyanziza